Omulabi waffe atulaba ng'osinziira ku mukuto gwa Tumwebaze Godfrey's Post naawe agenda okuba nga atulaba butereevu ku Soul TV gy'era kuba nga nkwaniriza era nga nkwebaza olw'okuba nti at least buli information gye tupostinga ogifollowinga n'etambula n'ogiweereza n'oyo agyetaaga naye nga batasobola gyetuusaako. Amanya gange nze Godfrey Tumwebaze era nga olunaku olwaleero ndi wa mukisa nnyo okuba nti ate nkuleetedde omuntu gwe tubadde tuludde okulaba nnyo mu mawulire ate nga twali tumufollowinga nnyo nga buli omu agamba omuntu ono kyova saagala kwogera linnya lye agenda kubanga atweyanjulira. Sebo tukwaniriza era oli butereevu ku Tumwebaze Godfrey's Post ne ku Soul TV. Yeyanjulira abakulaba. Neyanziza omukulu Tumwebaze nange ndi wa mukisa nnyo okubanga nsobodde okutuukako era n'abatulaba aba Soul TV tweyanziza okubanga mugoberera program ng'omwami Tumwebaze bw'ayogedde. Ndi wa mukisa Sebo. Sebo tusaba weyanjulira abakulaba. Abatulaba awo bampita omusumba Happy David Ngabo, mpeereza Katonda era njagala nnyo Katonda, ndi musajja mufumbo, ennyina abaana abawererako ddala Mukama baatuwadde, ab'omu musaayi n'ab'omwoyo. Ekisooka tusanyusa okukulaba, twagala kumanya tutandikira awo obusumba osumbirawa? Obusumba buno maze emyaka natandika okusumba mu mwaka ogw'2005 we nafuuka omusumba ne ntandika okusumba ekkanisa mu Lugogo awo mu showground era ne tusumba ne tuweereza Katonda ne tujja Kampala Road ne tuweereza Katonda era kati nga bino byonna ebya COVID tebinnabaawo twali tuli awo ku Jinja Road kumpi ne Railway, naye bino ebyokugira ebya COVID bwe byajja tuwummuddemu tulinze ate tuwulire kye batugamba nga gavumenti. Muze mutambula temunafunayo church eri permanent eyammwe oba just kuba mpulidde ogamba twali wano ne tuva wano ne tudda wano? Ettaka nga bulijjo ettaka tetunnagula naye tuli mu nteekateeka era tumanyidde ddala nti we bino byonna we biggweera tujja kuba tubuulira abatulaba n'abantu baffe wa Mukama waatuwadde ettaka si wala okuva leero. Kyetukisabira Katonda akiteeke mu nkola mufune ettaka. Briefly, COVID-19 bukyanga etandika, amasinzizo baagaggala, amasomero, ebifo ebisanyukirwamu n'emirimu ne gyesiba. Obulamu bubadde butya? COVID ekuyisiza etya? COVID nga Munnayuganda yenna, COVID yasasamaza abantu, ffe tuli bantu tutambula, oyitibwa mu nsi eno ogenda obuulira enjiri, ekkanisa yaggalibwawo, naye nze ekintu kimu kye mmanyi nti ekkanisa eno eri abo abatulaba, ekkanisa ate si nsonda nnya za kizimbe, ekkanisa yeggwe, ekkanisa yenze, eyo y'ekkanisa esooka Mukama waffe gy'akomawo okutwala. So kituyambye nti oyogedde ku mukutu gwo era gwe batulabirako tusobodde okumakinga sure nti tuweereza abantu abo be tuyina ne tubaweereza tubatuuseeko, era twebaza Katonda olwa Salt TV nti regardless of the lockdown ekkanisa bazigadde, ebintu byonna biri bubi, naye tusobodde okutuusa enjiri ku bantu newankubadde ffe mu by'obulamu ng'abantu abalala bonna era obaako by'oyitamu, challenges ziba weeziri, tokyayinza ttambula, abantu bakosebbwa, ebyemirimu bikosebbwa, bintu bingi, naye ate enjiri ya Mukama waffe Yesu tusigadde tugituusa ku bantu mu ngeri zonna. Nsuubira Salt TV etuuka mu bifo bingi, abalina TV basobola okuba nga balaba
naye tusaba kubanga si kintu nti kyaleetebwa gavumenti oba kyaleetebwa omuntu yenna. Kino kyali kintu principality, ntera bayita ba principality. Omanyi omuntu w'essente tusoma ffe tusomera ddala ebitabo tusobole okwekenneenya endwadde ne bwe ziba zizze nga ffe ba healing minister tuziteeka ogirumba otya endwadde so n'otegeera nti eno covid yajja etya. Buli kintu kyonna kyolaba ku nsi kiyina omulangira waakyo. Kati omulangira w'essente nga ba Rockefeller abo bonna ba Bill Gates basajja ba billionaire bali mu innovation, bali mu ebyo ebya virus, bagenda mu lab ne bakola ebintu ne bamala ne babinoonyeza eddagala ne babitusindikamu. Ate nga Africa bw'okimanya kisinga okuluma nti n'aba betulowooza nti basomye bagenda okusobola okuyamba Africa tebasobola kuba ababateeka babagula nga bw'omanya ensi za Africa ne bamuwa ssente. Si Africa yonna, nsi yonna kuba tutambudde naye abantu babeere bagumu. Kyenyinza okugamba ffenna tugume tukwatire wamu ne gavumenti etuyambe ereke kukkiriza abantu baffe kutwala ezo vaccines eziyinza okuba nga ziba damaging in a long run. Nga bw'olaba omuntu alwala siriimu ne bamutwala wano ewaffe kumpi n'eddwaliro we bagabira amadagala ga siriimu naye si kuwonya. It is a continuous weetaaga eddagala kasita olitandikako ojja ddinywa kati oli aba afuna ssente. World Organization ziba ziteekamu ssente naye nga zigenda mu nsawo z'omulangira oyo eyaleeta endwadde. Nga tetunaba kweyongerayo tumanyi nti obusumba ebeera waliwo ababusoma waliwo n'ababeera ne coding. Gwe obusumba obwo wabusoma or it's a calling? Briefly ka background akakwa katonotono. Obusumba buno actually kibusse kiri ekintu kimu nti olunsi obusumba nze nandisuubidde nti obusumba toyinza kusoma. Kiringa ng'omuntu ogamba nti osome Katonda. Tosobola kusoma Katonda, kuno kuyitibwa. Nyina bibiri, nyina ebyokusoma, nyina n'okuyitibwa. Naye nze kyenvaluinga most kyekyo ekyokuyitibwa kubanga osigala ng'otya Katonda gwe wa pledgingira allegiance. So nga nze nyinza okugamba nti the best of the thing I have received oba kyenfunye mu bulamu kwe kumanya Katonda ono gwe saasoma mbadde Bulaaya, mbadde mu Nigeria, mbadde mu universities mu Nigeria ez'amaanyi mu Aba. Ndabye ebintu bingi, mbadde n'aba university endala mu America, ndabye ebintu bingi naye toyinza kuŋŋamba theology eyina ebintu bingi, eyina emitwe mingi. Yes, ebimu ku bye tuweebaza mu kusoma nti bakuyigiriza management naye mu kikuuba wali abasajja tebaasoma business admin, tebalina kintu kyonna naye okuyitibwa nti naye yayitibwa mu business asigala nga functioning ng'ate employee abo abatakola ki abataasoma. So I believe nti tuyina bw'osoma okuva mu Genesis okutuukira ddala Katonda be yakozesa okuviira ddala ku musajja eyasooka Adam gwe yatonda teyamusomesa nti genda mu college nti entaddewo institution y'amaanyi w'ogenda okusoma nkutendeka ofuuka ow'amaanyi. Omwoyo wa Katonda gwe yamussaamu, the spirit of God, omwoyo wa Katonda is all knowing. Yatuwa okumanya, yatuwa okutegeera, yatuwa ennyonnyola ne tusobola okunnyonnyola abantu abatulaba nga bano ne basobola. Abasajja bangi wano okuggyako nti bw'ofuna ssente obeerako ne heirs n'owulira nti olina kye wamissinga. Kiringa nga kye twagambanga mu biology nti out of step adolescence goes. N'osanga omuntu omukadde nga mu myaka 4 akyeyisa ng'omwana ow'emyaka 15 oba n'8. Lwaki? Kubanga alina kye yamissinga mu life, ye inferiority complex. Abasumba gye tuyina nti kati kanoonye ebitabo ate ne gavumenti nga bwekukola etya bwegamba nti bw'oba towasoma obuyigirize obwetaaga ng'ate waliwo abakikubirira abakozi batya abasomye. So tuba tutta omubiri gwa Kristo. So nze nsuubira obusumba kuyitibwa si kusoma. Mu Uganda tuyinamu abasumba abamu ne banaddiini abalala, not necessarily basumba. Tuyinamu abasiraamu, ab'eddiini endala abatakkiriza mu kigambo kya interreligious council. Gwe ng'omusumba
ekibiina kya Interreligious Council okikkiririzaamu oba mwoli as part of abasumba abakirimu b'abanaddiini bonna? Interreligious Council okwawukana n'abantu bangi nze sigiriimu era simanyi bigendererwa byayo era saagala gibeerako kubanga Katonda tantumangako kutambulira mu biwawaatiro bya muntu yenna. Lwaki oyo omuntu gwe ntambuliramu ye nga Religious Council manyi waliwo abantu ebibiina bino formation z'ebibiina bino oba enkola y'ebibiina bino eyina ekigendererwa ng'era ekigendererwa kyayo kwe kulaba nga bajja bafuna bye beetaaga either okubeera influential mu gavumenti, bafune omunyago gwe bajjayo, bafune ebintu bingi. So ng'amateeka ge bagenda okuyisa gaba geetaaga gabindinge abantu wansi waabwe. Interreligious Council Katonda bwe yali ayita bwe tutuukira ddala katugambe ku church empya waliwo Eddie kakati Kristo ono ekkanisa ye etandika etya bwe tulina okulaba it was a non-denominational church kwegamba enjiri gye tubuulira kukakasa bali Bayibuli egamba nti Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu teri ajja eri Kristo eri Katonda nga tayise mu mwana we. So ekyo ffenna Interreligious Council tukikkiriza. Sisobola ebyo byonna byawukana n'enzikiriza ne faith Katonda gwe nakkiriza. Omanyi bino bidiinidiini by'Abafalisaayo. Eddiini si Kristo gye yaleeta. Eddiini yali y'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Kati Abasaddukaayo n'Abafalisaayo be bantu abatambuliranga ku gavumenti okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Be batta ne Kristo bw'ogenda okubalaba be baamutta. So bino ebidiini bino by'owulira Interreligious Councils motivu zaabwe si kuyamba njiri kugenda maaso. Motivu yaabwe is to become an organization basobole okufuna ng'ebibiina ebirala. Naye nga bo ekikulu kutta bano bavaayo kuwulira nti I'm in control, wulira ono his eminence, owulira ono buli omu anoonyaayo kitiibwa. Naye nga nsuubira bano abasajja bonna b'ogenda bagoberera background yaabwe n'olaba gye baava bandibadde baleka abantu ne bagenda nga Katonda bw'abaagala. Naye ekirungi nti tuyina amaanyi. Ffe tetuli banafu. Nze kamwa koogera neeyogerako nga nze siri munafu. Ne bweba gavumenti ng'eyisizza ekintu nga sigenda kukolagana nakyo. Nze ngabo ndi willing okonfrontinga ne bwe mbeera awo. Naye eddoboozi lyange nja ddiyimusa ensi yonna Amerika kuba Africa ene ekulimba tefuga nga yo efugibwa abazungu. So bwe mba nnyina right ya worship yange nsobola ogenda n'endigestaringa Rock of Deliverance nga company n'enkola ebyange siyina kubeera wansi wa muntu gwe sitawulirira mu mirembe kubanga sikuyitibwa kwange. Ate ng'ekkanisa yagaana ekkanisa ya Kristo yazaalibwa etya? Yazaalibwa mu kulwana. Tebagikkiriza. Abafalisaayo ne Yesu bagamba nti temwogeza ne mwogera nako nti akoze atya nti azuukidde. Kaakati ebyo bigenda kubaawo. Abantu abo bonna tubamanyi. Saagala kumenya mannya kuno na kuyomba n'abantu, nze siri bwe ntyo. Naye nga nze ekintu kye mmanyi nti Katonda ono yatuyamba nga ffe abamu, enkula yaffe yatukuza nga tuli basajja bagumu. Ekyokubiri nti yatuyamba ye Kristo yannyimirira maaso. Bino byenjogera sigamba nti nze nali mbulamu bwange, nali muvubuka muto ng'ebintu byange byenjagala birala nnyo nga siraba projection omuntu omulokole nti ayinza okubeera awo naye baali ffe we twalookokera si biseera byammwe. Ekkanisa yali ya biwempe, ekkanisa yali nga eri useless. Abantu abagirimu bw'obatunuulira ne weetunuulira nga tolaba comparison. Naye kati mmwe musobola okurelatinga nti omusajja omusumba wuuyo ayina TV station, ayina radio station, avuga emmotoka yalinnya, ayina ebizimbe. Ebyo byonna Katonda yakoze atya? Naye ffe tebyaliwo. It was an encounter
eya Kristo. So Interreligious Council nandi basabye babeere bokka banyumirwe ekintu kyabwe nga bo naye they should not compel or think that they can influence government to pass their law. Kubanga ffe tetugenda kukkiriza. I as an individual sijja kukkiriza. Bazze nga bagulawo ebintu ebimu transport sector ne tulaba obutale obumu naye nga amasinzizo gakyali maggale. Kakati recently waliwo ekiwandiiko ekya speculating ngaawo nga kiva mu Interreligious Council nga bagamba nti baali bawandiise proposal ne precautions ezimu SOPs ezaabwe nti baagala government eba funding ebawe ssente bayite mu makanisa gonna okwetoloola eggwanga lyonna basomesemu abasumba SOPs ezo before nga temunaba kugulawo makanisa. Then after batandika okugulawo makanisa slowly by slowly era mu kiwandiiko ekyo mwalimu n'ekigamba nti abaana ab'emyaka 12 okudda wansi teri kuyingira masinzizo. Tutandikirawo ensonga eyo gyogerako ki? Nzirayo ku kyenkugambye mu kusooka nti the motive oba ekigendererwa ky'abantu bano kwagala kufuna ssente. Sente zino zisse omulembe gwaffe kwagala kufuna sente. So in the long run ojja kumanya nti actually problem ene yo amakyakyo obutaggulwawo ebintu bebano abasajja bano abagamba nti Interreligious Council musooke mulabe ffe tusobole okutuusa obubaka. This is a sickness. Askari wonna wempita leero askari yankebera actually manyi okuseka nabo ne mbabuuza nti kaakati mmwe zino thermometer zetwalowooza nti omuntu alina genda mu ssomero kusoma Makerere omuzungu yatukweka nti ebintu byonna bisobola okukolebwa omuntu yenna ne tumala emyaka gyonna mu kusoma n'osoma n'okola ebintu byonna naye nga mazima ddala thermometer oyigiriza muntu ngeri gyakola atya gyagiteeka mu nkwawa oba kati eyagaani eyazze oba sanitization. Kaakati tuyina forum tuyina abantu abayina TV abayina bebandifuusa abantu abasumba TV ezisinga z'abasumba z'abalokoleze ezisinga kati obungi webale nnyo. So Interreligious Council okusaba ssente nagambye nti bebagezaako n'okuwabya gavumenti kubanga siraba lwaki ekkanisa esigala nga ki nga nzigale lwaki kubanga measures oba precaution gavumenti zonna zeyagala nga President Museveni bw'abadde ayimirira ku TV n'alangirira ebintu oba n'akuba pressure up ensi yonna n'ekola etya n'etambuza pressure up ze yakoze bafune tebayina bino nti batusomesa ani atambulira mu nkwawa zaani basomesani bayina okutegeera nti tetuwenkana ate mu districts government eyinako abantu baabo eyina LCs eyina ki lwaki actually eyina task force kati lwaki ddala ekkanisa enoonya okwetaba okuba okunoonya engeri gyevuna nkugambye nti bano be balwisiza ebintu byonna olwakyeyagalire njagala nfuna akasente njagala nsike mu President Museveni sente wano batuweetaaga mbalaba batambulirako emabega bayina ne security ennaku zino security abamu kuffe kati nganze nze nabeera ne President Museveni mu nsiko siina security ekuuma wange bwoze wange olabyewo security tewali lwaki siina naye nga nze mwana omuto yali naye nali naye ensiko yonna yeyeeruweero be baakuba amasasi n'abaafa baafa wendi siina kyennyina tewali nti eno package naye bo bakoze organization kakati batiisiza baagala naye kyenkugambye era kyenagaye nti bino byonna okwonooneka bino ebya covid bantu baffe banoonya ssente n'amakanisa abalokole balina otegeera nti tuyina sitaani w'abafalisaayo ali munda ekitulya kituliira munda ekiwabya eggwanga kiwabiza munda bajja bagamba preacher omulokole talina kwogera ku byabufuzi atya ng'ate ekkanisa ejjuddemu abantu bo bonna bwe baba balayira wano tulayira naki na bayibuli ekitegeeza nti bayibuli kye kitabo ekisinga ebitabo byonna in other words the law
in this book is supreme kyekiba kitegeeza kubanga tetulayira ne constitution tetulayira naki tetukwata Museveni mu ngalo nti ndayira oba tetukwata mundu nti tulayira na Bayibuli bwe tuba tulayira ne Bayibuli tuvaluing ebirimu oba tebasobola kubinterpretingira abantu ffe tubayambe kuba tusomye ate ebyokusoma saagala bikulembeza kubanga yengeri yokka eyagala okutta ekkanisa kubanga oyinza okuba nga tewasoma naye ng'olina okuyitibwa kwa Katonda ku bulamu bwo okuyitibwa okwo kuttibwe waliwo theological school esomesa healing waliyo theological school esomesa emizimu gigenda gitya ago maanyi okumanya kuzaala omwoyo mutukuvu akutuulako n'otandika okukola ebyobwa Katonda. Bayibuli egamba nti study to be approved ng'ostudinga ki kitabo kino kasita omala okiyiga obulungi then kikuyigiriza character obutabba buli muno obutenda buli muno buli kintu kyonna corruption kiri mu Bayibuli kati tebalina bintu so nze ngamba nti gavumenti egende maaso n'emitendera gyayo bagule kanisa wetuli okusomesa abantu. We are not money hungry ng'abasajja abo bwe bali tetunoonya bitiibwa nkugambye nti ku myaka emito emyaka 5 nali mu nsiko mazima ddala ffe twandibadde wano nga twekalakasa nyina emyaka 4 mwemeka mwesatu toyinza kuŋŋamba injustice ate injustice gyendaba mu nsi ate njirabe ne mu kanisa nga waliwo ekibiina interreligious council mbu SOPs zino ze tuyina guidelines zitya it is self-explanatory nga bwogambye nti government okutuukira ddala wansi eyinawo task forces yamba ezo task forces zikola omulimu bwe baba then baagala kutuusa ssente ku bantu nga gavumenti eyina ssente olwedde obuwunga bwatulema okusupplyingira abantu bonna buli ne masks ze bagamba nti bagabira abantu n'olwaleero tukyalinze so ebintu nga bino tulina obitegeera ate ne tubitunuulira n'amagezi so gavumenti kati bawe pastors interreligious council bagiweewa billion oba trillion etendeka abantu nedda ezo ssente tebayonoona bayambe Abannayuganda bazigulemu eddagala bazimbemu amalwaliro beekuume bategeke ebifo bazikozesa okutegeka ebifo singa omuntu alwadde naye tebaziwale interreligious council. Nze nganze nkumanyidde ku bwa pastor maybe waliyo n'omulala na wayinza okuba wali abalala bakumanyi naye ffe tubuulireko ku background eyo background eyo esanyusa abantu era njagala nnyo kubanga byebimu gemaanyi leero abantu abandaba ng'otaddeko aga Kristo gampadde naye n'obuvumu okubanga oli mugumu kubanga mazima ddala leero nsomesa abaana bange ne mbagamba mukole bwe muti mutambule bwe muti teweeyonoona tokola bwoti nze ku myaka 5 mazima ddala nali ntendekebwa kukozesa AK47 eyo okugula safe bwenti nteeke essasi mu kyemba bwe lindwisa nga nkozesa okugulu liyingire then okole omulimu naye ebyo byonna bwe mbitunuulira bye tuyiseemu ogamba nti okay n'osoma values ezakutwala mu nsiko ffe baatujja mu ssomero nali masuuliitaawo my cousin brother omukulu brother wange omukulu ye yali vice principal masuuliitaawo so ensiko eyo bwe twavaawo buli omu yadduka ffe twali bato anti tuyina ki big brother ng'ate ye mukulu tukyali naye ajja tufunira provision okugenda okugira nga naye yadduse nga tusigadde ne basisita bange babiri omu bamuyita Winnie omulala bamuyita Janet bano bonna muzeeyi atumanyi bulungi kubanga twabeera naye tuyise mu bintu bingi Museveni yali alwanya ng'obotabya akalulu bwe yabba akalulu ye n'ayingira ensiko uffe abaali mu masomero mu saidi eyo Buganda kubanga abantu balina otegeera nti ensi olutalo luno
actually Muzeeyi Museveni agenda abuulira abanyankole n'abo bonna n'abagamba mwe mwakola ki mwanyamba ki temwanyamba nga kyategeeza nti bo tebalina time baali bize nga bayimba UPC Angaara Buzima Ninkukunda Emanzi Yito Bote so eyo gye baali nga bo bayimba there was no need abo barulangaranga barwakasisi bava mwankole be bajja ne basibira wano Rwakasisi bakamusumulula abo be bakola obuzibu mu nsi balulangaranga mu 82 be bakwata Abanyarwanda ne babatikka ne bagamba be ba enemy so abantu abalwana entalo zino eza Museveni bali tribes Banyarwanda na Baganda. Those were the key people in the revolution wano struggle okumaking sure nti ebintu bikyuka era they were the most harassed people in this country nti baba nonyanga oli Munyarwanda ne bakunoonya kuba baali bamanyi Nyarwanda buli kintu kyonna nga bwolabera leero buli actually tebaawula Munyankole n'Omunyarwanda bagamba bwena tebabaawula era ekisinga okunnuma nti not everybody is a beneficiary in this government naye bwe banajja okutta tebajja kwawula muganda kubanga leero obufuzi butambudde bugenze abaana abajja bali morally tebalina morals tebalina kisa omwana akulidde ku njaga kati enjaga leero abanywa eyakyayi mpulira waliyo eya kukisizi waliyo ey'amandaazi waliyo buli kintu kyonna njaga kati leero so obulamu bwe twayitamu mu nsiko twagenda tukula nga batugamba papasi ey'ensiko era ne tukula nga tumanyi nze bwe wayogeranga mu debate zonna essomero abaana bonna be nasoma nabo bamanyi nze mu debate nga tosobola kwogera n'oyogera ku Museveni ne sitakuba kikonde twakula bwetu tetwafuna chance ono muzeeyi waffe ate nze okuva ku just okumulabanga ekifaananyi kya nti muzeeyi nze yalinga kitange. That is how it is. Naye ebyo byonna twabiyitamu twabiraba naye leero kyensaba nti tweddeko institution zonna zeddeko oba njagala nnyo UPDF nze njagala nnyo amagye kubanga bwe ntunuulira amagye ebizibu bye bayitamu kuba mbimanyi oyita mu buzibu n'otuuka naye abamu ne bafuuka ba beneficiary abalala ne bata benefitinga naye salute. Current status ya politics in Uganda tulina ebibiina bingi ebizze briefly twasembayo okulaba ng'oli mu kibiina kya FDC nga actually ffe tukuyita pastor wa FDC kati ekibiina kya FDC tetukyakulabamu actually ekyo ekibuuzo ndinga akibuuliza ensi yonna bebuuza pastor nga bwe yabulirawo nga takyalabika mu kibiina kya FDC enajja nankumbi mu nkuŋŋaana n'ebirala. Omanyi politicians basigala nga ba politician naffe abasajja ba Katonda ne tusigala nga tuli basajja ba Katonda. Actually kyekyo ekizibu kanisa kyeyina nze mu 2000 and was it 2009 2010 abaana bange bonna bali mu church ne bagamba mugende mwesimbewo genda Jovo oba Sironko genda Sironko oba ova Ntungamo gezaako oba ova Toolo genda wesimbewo beeko values ze muyina zijje mu bantu so ngenda nze ndi musajja wa Katonda njogera ne Katonda so ebintu byonna nga tebinabaawo oluusi Mukama abindaga so neŋŋamba abali mu buyinza ne mugaa gundi kino ne kino so mukyala wange yali mu politics naye ng'ebyo byonna tebinabaawo nga bwe nkugambye nti nali mwana muto mu nsiko abo bonna Bajeno Sale Bajeno Sejjusa abo bonna basajja mikwano gyange twali twemanyi si bino byakubamanya leero kukwemanya luli nga tewali muwogo tewali kikudduka wano babazinzeeko wano genda wali so mu bintu ebyo bwe bityo nenzija nga nfuna okwolesebwa by then Sejjusa yali General Sejjusa yali nga akulidde internal and external security nendoota ebirooto bingi nga bimukwatako ne mugamba nti eggwanga lino lirabika lyolekedde akatyabaga okusinziira ku bintu naye najjayo document gye yayina naŋŋamba laba bibino bye tuli mu kuyitamu saba pastor saba
nenyingira mu kusaba nga musabira netufuuka so close nga nsaba kubanga musajja mugezi si musajja musiru General Sejjusa musajja actually bwolaba ku bantu abayina amagezi mu ggwanga lino abayinza okufuga Uganda naye ali omu nyinza omuyita one of the people because Uganda can be ruled by anybody but it is us to determine nti omuntu ono kubanga Uganda wetuuse esobola n'okuleeta genocide eyinza okuba mu Uganda kubanga abantu bali bent nti buli mu western ne bw'oba otunda binyeebwa bakulabanga spy bakulabanga muyeekera so nze injustice eno bwe nagiraba kubanga nanyigirizibwa nenva wano nembeera ebweru we baali banoonya Sejjusa abantu ne bagamba nange nze gwe banoonya nembeera ebweru okumala emyaka nemmala nenkomawo mu Uganda bwe nakomawo mu Uganda mu FDC waliyo okusaba bapasita bonna ne babagaana nenga nti this is injustice nze kambeere just enough Kristo tampitangako nti onoogendanga yero buli yero wonoogiraba NRM awo woyina okwogerera nengamba this is a good platform ngenda kuba mbuulira bamemba ba parliament bonna aba FDC kangende mbabuulira enjiri nentegeka Ingrid nampita bulungi netutuula nembakkiriza era nenkola olunaku olwasooka naye olunaku olwasooka bwe nabuulira enjiri nga sinnaba nagibuulira my friend nawulira Katonda ng'eggulu lyebikkudde nenjogera ku injustice era siina muntu gwe nafumita kiso oba nti nnyina omuntu gwe navuma nayogera injustice ng'ate abagikola balina impunity n'olaba nga ye takwatibwako alinga ye nojja n'okuba abantu laba bwe banninnyisa kabangali. There are many ways of confronting somebody in authority. Oba omuntu ow'ekitiibwa oba omuntu yenna oyina engeri gy'olina okukwata omuntu n'omutuusa gy'olina omutuusa. Naye baabo bavubuka bato bakambala wano balinawo amayinja so bwentyo bwe nayingira mu FDC nga ngenze basabira banyaniriza nga bwe bakuwa leero omuntu bwe bamuwa invitation card ogende State House abamanya agenda kuddanga muki musanyufu bayinza okufunira ye basa oba muzeeyi alina byagenda omuwa oba bamuwa ekifo. Nze nagendayo mu biseera ebibi ebisingira ddala obubi n'abo bamemba ba FDC nga banneetaaga baali tebakyayina maanyi. Actually nazanya role y'amaanyi okuzza hope mu bo nemba wa viga n'amaanyi bangi bangoberera ne bagaa lwaki teweesimbawo nenga saagala kwesimbawo nze kyenjagala babuulira njiri nti nammwe bwe munaatuuka mu bifo oba bonna n'abo Bobi Wine nayogera naye abo bonna abo mbamanyi naye nze ekyensinga okunnuma ku Uganda oba okubeera pasita wa FDC nga bye boogera FDC nze ne bwekola pate tenyaniriza bwe baba bampa invitation luli lwaki tebampa invitation leero nze nnyina bagoba si nze nnyina okugoba FDC yeyina okungoba kubanga bwe baba banneetaaga nga service yange bagyetaagako luli I'm not begging them si be bandiisa si be bandabirira siri ku payroll ya FDC siri ku payroll ya NRM siri ku payroll ya Alliance siri ku payroll bano ba politician sente ze bakuŋŋaanya wali owuliddeko nti bazikuŋŋaanyiza ngabo. So singa kati FDC ekuwa invitation nekuyita okutandika okubeera mu nkuŋŋaana zaabwe okkiriza? Bwe kibanga kiri necessary nzija kubanga nze FDC ate ki FDC eringa nga bwe bakuyita mu ngeri yonna oba Salt TV yampise nengenda mu Salt TV nga bwe twasisinkanye. It is an invitation. It was a call. Nenzikiriza. So ne FDC bwe mpita oba NRM nempita nga waliwo ebintu ebyokwogerako genda tuwogere. Yonna abantu balowooza nti gwe oli mulabe wa Museveni no mulabe wa ezo politics ez'ekito ne politics ez'okusosola mu mawanga bye biyina okuviirawo ddala. Mu Uganda waliwo ekintu ekibaluseemu ekiyinza okuviirako eggwanga lino obuzibu.
nti ekintu kya tribalism kiringa ekize ku stupid nga bwayogeddeko wali emabega nti bwe balaba buli munyankole yenna balowooza mbega balowooza ali mu kintu bwe bagamba muli mu kintu ate bwe tutunuulira amawanga amalala entalo ezisinza okubaamu zeze entalo zivudde ku kusosola mu mawanga nti bw'ovaayo n'oyogera ku Bobi Wine bakuvuma ku social media bakuboola basalawo ne bagamba nti katukole kino na kino na kino nti ye tagambwako bw'ovaayo n'okola ekintu kyonna ne bagamba wuuno munyankole tabagana tebabaagala ensonga eyo ojogerako kyeyinza okuvaako buzibu kyoba eyinza okuggwawo etya oba evaawa kyensuubira nti abakulembeze nga ba Bobi Wine be balina okwadressinga ebintu nga bino kubanga toyinza kuŋŋamba nti Bobi Wine omuvubuka gwe mmanyi nti leero kimuggyeko mumanya nti leero tagambwako tayogerwako bw'oyogerwako ogenda kukubibwa ogenda vumibwa ogenda simanyi ki ebyo ebintu byonna ebyekisiru kyenkugambye nti eggwanga lifugibwa omugigi omusiru ate njagala otegere nti politics it is a game kati ye bamukolerako kati gwe balinnyirako gw'olaba omuntu nti avudde mu DP aze mu people nuupu ezo nuupu kati nuupu ddala avudde mu FDC aze wanaabo malaya that is political prostitution obwa malaya mu politics nti kyekimu oyogera ku mwana leero omwana n'adduka mu famire yo n'agenda n'ayogera ebigambo ebitenkanika so we can't allow ate nga bayina ababagize kubanga bo baseegu kati abazungu bo baseegu by nature naye ne facilities ezibayamba weeziri naye obuseegu wano bungi kyova olaba gavumenti yagaana okukombatinga ebyali bikombatingibwa edda baneglectinga obuyaaye omuntu anywa enjaga kyere abaana abato banywa omwenge obwonoonefu kwegamba tewali mukono gwa kyuma gugunjula abantu kyovola kati tuyina just a group nti bwonoogira nja kuvuma mwonoogira bali awo ku social media kuvuma abantu nze I don't believe nti ogenda kunvuma onsirise so ogenda kuvuma wemunda kuba essasi ogenda kukola kino ebintu ebya tribalism nkugambye bwe mbadde ntandika nti abantu abaali banyigirizibwa ebiseera ebyo yali Buganda kubanga Buganda yali yaluzinga kabaka waayo ng'ewulira eyagala revenge ng'eyagala obota aveeko at all costs kyovola bowulira Baganda bokka kabaka yekka formations ezo zaaliwo bakayiira formation zaali nyingi mu nsiko naye abantu abaali banyigirizibwa ng'era bwe banyigirizibwa leero Abanyarwanda bakyusa amanya ne beeyita Bamatovu ne beeyita Balubega ne beeyita Bakigundi ate nga ne Mwankolo obimanyi ova Ntungamo nga gyenva omanyi nti akalulu bwe kabeerangawo n'osanga abantu nga bakola batya abamu bali ku majambiya mbu bagenda kutema Abanyarwanda nga be bafuga ne leero bw'ogenda okulira nti sente zigenda Rwanda wa tuyina okuzanya politics nga politics wakuyamba bantu so si kutwawulamu mu mawanga we tutuuse omuntu teyeetaaga kutema munne lwa tribe ova wano n'ogenda America Obama yafuga atya yafuga America kubanga talina musaayi gw'abaddugavu kitaawe yava Kenya amuzaalidde eri gwe mukisa gwe yafuna n'afuuka president wa America nga tebamuboola so tuyina okutegeera nti tuli bantu tuli muntu omu ebino simanyi Nyarwanda simanyi muji ebyo ebintu by'ekisiru bafunye chance northern yafuga okumala ebbanga ne eastern mukama n'aleeta kabaka yatawangalira mu bufuzi bwe yatayina abazungu bamukozesa agreement n'obote n'amuzanyisa teyafuna chance ya kufuga okitegeera so Buganda ekyayina craving eyo nti naffe tukole tutya tufugeko naye buli avuddeyo kyebakulembeza kiri ekintu eki division mu mawanga toyinza kufuga muntu ng'ate omuboola tuyina okujja ewamu ezo ne tudissolving ebintu ebyo byonna bw'oba owasizza omukazi Munyarwanda n'owasa omukazi Omunyankole n'owasa ki then unify so ebizibu ebigenda okuleeta genocide kyova olaba teri mwana kati
nze omuntu abaddewo sisobola kukkiriza ne bwe mba nga ndi ntya sisobola gamba nti omuntu atamanyi Uganda eno kuva ku empaka kuzi agifuge kubanga if you don't have a voice in the army abantu bagenda kuyiwa nze nali wano mu 86 abantu babakubanga emisumaali mu mutwe bakwatanga omusirikale ne bamukujjako ne bamukuba omusumaali mu mutwe abala ne babokya n'ebipiira ne babusiba obundooya ne babakola ebintu byonna naye ng'oyo omuntu abadde asavinga ggwanga naye alina command amaanyi agali waggulu awo agamulagira ebyokukola yayingira amagye nga naawe bwe wabeera dokita oba bwe wabeera ekintu kyonna bw'aba azizza omusango bamugunjule okitegeera oba asonyiyibwe ng'omuntu yenna bwe bakukwata ne bakutwala eruzira lwaki tebakuttirawo awo oba lwaki bakujja mu mikono gy'abantu ne batakutta so twetaaga abantu nga basomye nga si bintu bya kiyaaye nti okunvuma nti okunkuba nze navaayo wano nenjogera ku injustice nga saatiya tebaali mu mundu tewali mundu saavayo nga single pastor abalala baaliwa so bwe mba navaayo then ekkanisa teyina kusirika ebintu ebiruma omuntu biyina okubeera nga byonna tubyogerako ensonga z'okusosola mu mawanga leero singa katugambe nti omuntu omulala akutte eggwanga omanyi abanyankola abayinza okufa bakugamba n'okugamba nti tukubuuza mu faliso tosobola gunnyonnyola naye nga abanyankole abasajja bakozi osanga omuntu ng'atunda ebinyeebwa bye ku kkubo atunda wotameroni anoonya okukola gw'onoonya politics sente z'amangu kyova olaba tonda bannyo lwaki kubanga nze sisavinga yes siina bazungu bampa sente nti ngende nesuule mu kkubo ngende nkole bansitula okugulu kumu bakuzze wano nedda nze si ebyo sibikola naye bwe bijja nga kyenjogera kyoli mu composinga we can go anywhere. Kakati currently tuyina politics engeri gye dividinzeemu abantu ng'ogyeko ku bya tribalism industry ya music yayonoonese nti tulaba abayimbi bonna bagenze mu politics okwesimbawo omuntu ava somewhere n'ayingira ebyobufuzi n'agamba neesimbyewo naye ng'edda edda abantu abeesimbangawo babeeranga bavunanyizibwa oluusi basomyeko ng'omulaba nti at least omuntu yena asobola okubaako ekintu kya representing engeri y'okuba nti buli avaayo yena famous person muyimbi comedian ayingidde ebyobufuzi ekyogerako anti ekyo kiraga kufa kwa ggwanga nti abantu abalina okwogera amazima baagavaako abantu abalina okugonjula batiitiizi kyovola abatambulira mu mikono gya gavumenti ayinza kwogera gavumenti weetali anoonya naye kino nkikugamba Godfrey n'abatulaba nti abantu balina okuddayo ne bagaana eddo n'omuyimbi yes ayina ettutumu muki okay yeyambula obwereere yakola ki banoonye rikodi zaabwe emabega bazze bakola batya Uganda eri under curse eno eba curse yennyini lwaki kubanga olabira ddala ebintu ebiri mu kujja nti morally fe abalera abaana baffe nga tulina ebigendererwa nga tungaka tubalere enkya bagire bwe banaaba bakulemberwa omuntu ng'enjaga yagitunda obanga yaginywa okutambula ng'ali bwereere oba okukola ebintu byonna takyabitya olwo ensi egenda kuba ekulembebwa bantu batya ng'ate bayina y'abazungu onookola otya nze zino formation yes boogere bye baagala bakole naye nze kyemmanyi era kyenjogera always nze ngenda ku stickinga omuntu anfuga afaanana atya ffe tusaba wano nasaba Katonda alage amaanyi ge gwe bankwatako laddu yakuba state house wa enakasero nemala nekuba n'entebe lwaki omutuukirivu tebamukwata bwe batyo naffe tuyina ejje va ku basumba bano abafuusa abasabiriza muzeeyi nze actually simanyi bwe nnyinza kyogera naye obumasikini okulaba nga Katonda n'omudivaluinga ffenna bwe tuli
nyinza okubanga siina byonna bye neetaaga nga mpita mu kunyigirizibwa naye Katonda sigenda kyusa gundi yange morale nyina morozi zange zenzikiririzaamu. So bano be basensi obuyaaye buno bwolaba bwe busensi ffe tutunze ensi abasumba be batunze ensi teri muntu ayinza kuvaayo n'ayogera osanga tunulira Bukenya ono yali mbusimanyi vice president Gilbert Bukenya abasiru ng'abo ebintu byonna ebyobusiru ng'ebyo omuntu n'ojja ne bakulaba ng'onywegera omuwala oyina omusikazi wo ewaka oli mukukisinga ki baana bato ebintu ebyo byonna bw'olaba nga vice president akola ebintu ng'ebyo ate ne watavaawo nti leero tumusensuringe bamuwandiikira ave mu gundi ebyo bye bireeta okugira naye muzeeyi Museveni naye buli muntu yenna alina okubanga ye kati yafuuka mufuzi kambafuge buli anaaleeta kyayagala aleete ye akufuge naye nga tulina okutunulira okay Bagiribati bajjeeyo naye bantu ki morally bw'obanga morally oli destroyed integrity toyina ofuga otya abantu nga tumaliriza bubaka ki obubu obuli special bugenda eri bannayuganda eggwanga lyonna nga tu approachinga akalulu kano? Yes, ngamba bannayuganda bave mu excitement leka waleme kubaawo munnayuganda yenna abeera excited. Change buli omu ajagala, buli omu ayagala change. Naye ani gwokwasiza ebisumuluzo ebigula kyoyagala. So nze ngamba bannayuganda mikwano gyange nti okulwanirira bannayuganda tekitandise leero. Navaayo nga bw'oyogedde ne baga nti ngabo yabula nkole ki? Nkole ki? Siri betwatuma mu palamenti bye baakola mwabiraba. Abalala bye twogedde nsigadde mbuulira enjiri. Ogambye nti FDC nga tetukulaba bampa invitation neŋŋaana. So zeezo politics. Njagala abantu bategeere nti omuntu kola Mukama bye yakuyita okukola naawe ng'agaba akaluluko weebuuze kana akalulu wenkateeka is it because of excitement? Yes, tuyina omugigi omuto gwe gusinga obunene ate gwe gusinga okwonooneka gwe gwonoonese. So Katonda yekka yagenda okuyamba omunnayuganda okukasitinga vooti eno n'okutegeera n'okumanya era kidda gye tuli nga batusabire abantu Mukama ayambe Uganda etuuke gyetuuka bulungi. Wayingira ensiko ng'olina emyaka 5 ng'okyali muvubuka. Currently 75% generation y'abavubuka mu Uganda. Abavubuka be bakyasinze okubeera n'empisa embi kati be bavuma be batyobole eddembe ly'abantu be bawemula tebakyalina Katonda mu mutwe banywa njaga mwenge n'ebirala. Njagala ng'otunuddemu kamera eno owe message abavubuka ba Uganda gwe bawe message yonna ku bintu byenkubuulidde. Abavubuka ba Uganda kyennyinza obbagamba mweddeko nange sinnakaddiwa nyina emyaka 43 sinnakaddiwa nkyali muto naye empisa n'obuseegu n'okuvuma abantu n'engeri zonna temulina gwe muwa kitiibwa. Katonda tasobola kuddira ggwanga oba mu abavubuka Katonda n'abawa ekintu omutali magezi era Katonda agenda basalira omusango. Naye kyensabira abavubuka mweddeko muve ku njaga muve ku drug abuse ate ne gavumenti etuyambeko eyambe. This is not the role. Leero onenya omwana wo n'akutwale mu kooti naga nti ki simanyi taata tanjagala oba biki nga naye omwana wo akukusa enjaga. Njogedde ku njaga baginywera mazzi kakati n'abasajja abakulu osanga nti ddagala. Since when eddagala bwe lyabeera enjaga bajjajjaffe tebaagimanya bajjajja babajjajja tebaagimanya naye kubanga obuseegu butuuse waggulu abantu banywa enjaga abantu baginywa mu caayi abantu bagikolera mu kuki bagikolera mu mandaazi actually lwe lutalo lwendiko kati teruli wala luli ne mu nnyumba yange. Nzize ndaba abantu ab'engeri eyo embi nga tebalina fund.
bayina ebibiina by'abazungu ebyajjawo ebibayamba okuboogerera nti omwana eno Africa njagala nkubulye ogenda kuweza emyaka mukama bwana akuyamba n'oweza emingi nga gyennyina nga tonnafa oba nga tonnagwa ddalu Katonda ajja kuba akuyambye naye nandisabye bannayuganda mweddeko kubanga mugenda kuzikiriza ensi yammwe mwe abavubuka mugenda gizikiriza naffe twali bato twayita mu bintu bingi twandibadde tugamba nti nyiize nnyo kankwate mundu ngende mu nsiko nange kangende ntandiko rebel group ebyo byonna bya kisiru tuyina okuddamu ne tugamba nti ensi eno tugikutte tutya tunuulira Dr. Kano Besigye yandibadde ali mu nsiko muntu yandibadde ali mu nsiko kubanga muntu yali amekomanda jeno oyo yali amekomanda yandibadde yakkirira n'abamukkiririzaamu weebali tumukunde yandibadde agenda naye ani agenda ogenda muki kubanga avuddeyo bw'amaliriza bw'atyo we can get a better transition if we demand for it and stay prepared and focus and cry and ask God and do what we are supposed to do, not in a wrong way but in a proper way. Nsaba Katonda ayamba abavubuka bano. Bannayuganda baali bagamba omanyi pasita Ngabo oyo mbegga wa Museveni oyo muyeekera biki tubuulire family bakuzaala wa obeera wa osinga kunyumirwa ki? Nze family banzaala Ntungamo naye nga kitange yali musajja yasoma nnyo so naye nga musajja mukulu nagenda omumanya nga akuze naye nga bano ababeera mu bitabo n'akaddiira mu bitabo agenda okujjukira nga obudde bugenze oba n'ebintu ebyaliwo yalina omukyala we yasooka n'atagira then n'afuna mmange n'amuwa abaana bana abalenzi tuli babiri n'abawala abalala babiri so nebaza Katonda nti eyo Entungamo gyenva gye tuveeyo era bwe tutyo bwe tuzze ne tukula nange nempasa mukyala wange omulungi Sandra Ngabo gwe tubadde naye tuzadde abaana bakulu tulina abaana bakulu ddala era Mukama atuwadde omukisa omunene era kikyenyinza okwogera nze ebintu ebisinga okunyumira actually nazanya ebikonde era nenzanya taekwondo nenzanya ebintu ebiera wano mu biseera byange ebyeddembe ngira nejjukanyaamu nenfunayo abantu abakyabirimu netwejjukanyaamu netulaba kikye tusinga okwagala then njagala nnyo okusoma okubeera mu Katonda n'okubeera n'abaana bange nze ndi muntu wa kuseka kuzanya n'abaana bange all through. Mbadde nsaba mu mbeera eno gye tulimu abakkiriza bali eri bibasobedde obaweeyo ekigambo just olunyiriri lumu one verse esobola okubagumya mu mbeera eno gye tuyitamu. Amiina. Bayibuli etugamba nti ebibonyoobonyo by'omutuukirivu bye bingi naye Mukama Katonda alokola omutuukirivu okuva mu byo byonna. Njagala okukakasa si nsonga mbeera efaanana etya obulokozi bwa Katonda bugenda kujja oli mutuukirivu Katonda tasobola kuleka mukwano gwange Katonda ayagala abantu be emmunye ye etunuulira ffenna kyova olaba n'akola obubi tamuttirawo kubanga alina obugumiikiriza omuntu oyo atuuke mu kulokoka. Mukama abankuumire era abayimusa okuva mu mitawaana gyonna abalokole abawe omukisa abawe essanyu abasese enseko mu season eno. Mukama abatuweera omukisa. Amiina. Abatulaba mwenna of course ababadde mutugoberera we twatandikidde n'okutuusa kati njagala kubeebaza ate njagala n'okwebaza omusumba Pastor Ngabo okubanga atuwadde akadde naye naawe alabye ebigambo ebyo bikulu nnyo tonyiiga wabula funa kyoyiga ate nga bwe nkugambye sharing obubaka buno n'omulala naye asobola okubanga afuna ebigambo ebyo byennyini eby'amagezi kubanga si buli omu kati ebisinga ebijjudde ku social media kwe kuvuga na kumanya kibiina kikyolimu naye byo bituyamba wabula tulina okusigala nga tuli balamu. Life continues. Amanya ganze Godfrey tumwebaze era nga mwena badde batugobera ku Soul TV nange njagala kubebaza mbagamba nti temuvaawo ebigambo tubisigaze nga byabageze mbeere bulungi Mukama bakuume.